lunaku lwa Sunday ate nga bulijjo ku Kingdom TV oka tuba tukutusaako ebintu ebyenjawulo. Of course, why not program olugendo lwange tuba tuguse awo oka mu ddiiro lyo ate nga nange Melrose Kabagahe twagala okubakulisaayo mu masinzi ag'enjawulo gye musinzidde okubanga mugenda ne mwebaza omutonzi kubanga omwaka guno guweddeko. Gwani ateebaza mutonzi obulamu abukuwadde okyasomoka yabaaye singa twagamba nti oba singa Katonda yagamba nti buli mukka gwossa oba oteekeddwa okugusasulira nze singa nze sikyali mulamu bannaayo oba mwe kiri kiteeyo naye ng'omwaka guweddeko olunaku olwaleero njagala kutegeeza nti wetwogerera tuli mu mwezi gwa Desemba kati gwali eyo ng'olina bye wawandiika kapapula n'ogamba nti bannange kino kyetaaga mu mwaka 2025 nga tonnakituukako nkubuulira ebigambo bino. Katonda waffe Katonda wa budde akyasobola okutuusaako ebyamagero bino ogenda okulaba nga byonna bewassa ku lupapula nga tokyalina ssuubi ate munnanga abikukoledde so toggwamu ssuubi toggwamu maanyi okyasobolera ddala. Ate nga mu budde buno njagala okujjukiza bonna oba njagala okutegeeza bonna nti bw'oba omanyi watandikwa ng'osevinga ng'omwaka gutandika mu January my dear oli mukwano gwange onawo osinziire okubanga olabira Kingdom TV kubanga akaseera k'okwasa obubox ate ko katuuse ate nga abawumuze namwe twagala okubatuusaako. Abazadde muli mutya abayizi mubayisizza mutya akaseera kaluwumula oli waddembe okwogerako n'omwana oba oli awo omulala n'akwogererako naye awo kubanga abeera asobola okwogera byonna niyo byotandi mubuulidde n'ebikyamu n'ebirungi so kirungi okubanga oyogerako n'omwanawo biki byateekeddwa okukola mu luwummula saako n'ebyo byatateekeddwa kukola nga bulijjo. Era tukyalina omugenyi waffe gwe twali naye ku last week era nga neeleero tumukomezzaawo oba oli awo atubuulire mu kaseera ka Desemba. Apostle tuli mu Desemba kiki kyojjukira ekibaawo mu biseera bino anti kabeera kayisani? Mbalamusizza mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ntumidde omusumba era Bishop David Kiganda ne maama Cindy Kiganda tubaagaliza mu linnya lya Mukama waffe bali tuwa opportunity eno bannange sikyakusaaga kino nadde ngamba mukoddomi wange some days back ne mugamba nti omuntu akuteeka ku media abaku exposing for the good or for the bad abakutaddeyo so ekyokubiri njagala ateera okwaniriza abantu mu lukuŋŋaana olw'okusaba oluggalawo omwaka Odi Kampala please buli yali ampiliddeko buli yali andabyeko buli andaba buli anandaba please togeza n'osobwa okusaba okwo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Jangu otegekera omwaka jangu oyagale Katonda jangu osabe jangu osabirwe ate jangu n'ekiweebwayo ekikugulirawo obulamu mu mwaka omupya. Desemba ono ffe twali mu kyalo Desemba gyetwasooka okutegeerera Desemba ono twabanga twesunga ekintu kimu Christmas. Kiki kyomanyi Christmas? Abadde Christmas twagyesunganga anti tetwalyanga ku nyama ewera nga nawe endala mwali ate nga tulya ya mutwe. Kiki kyotegeeza? Bajjajja baagulanga ya mutwe gye bali basinga okwagala. Era emyaka gyonna nze gye namala nga ntegeera enkoko tuyinza okuba nga twalyanga za waka ennunde naye ennyama mutwe omutwe ebiseera ebisinga abantu b'omukyalo like bazadde baffe basondanga ne baleetayo esente n'abantu abalala ku kyalo kati oli ne yeesooka nagamba njagala lubiriizi tugambe nti abazadde abammwe beesookanga mitwe gyokka lubiriizi mpozi ati kati gwoli waaka kati ndi wadda tikisooka tosobola kubanga oli mu myaka ffe ennyama yanti ey'omutwe nga yetaseerebwa ebeera ewera bw'olya eddiba n'ekinyama ng'owakabi nnyo enkoko zo kaleko oba si ekyo nga bayinza okutta akabuzi naye ebyo byabanga byalumu muzeeyi okwata ku mbuzi ye akuleka omutwe. Ekitegeezebwa ennyama y'ente gye mwasinga okwesunga ekyenkoko kyali kya bulijjo. Enkoko kubanga mwazirundanga. Enkoko baazirundanga naye twaziryanga. Nze jjukira twalyanga enkoko eziwera twalyanga zifudde.
ezifudde oba ekyo ne mugiteega n'ogiteega n'ogikuba ejjinja nga tebategedde tereefe bategedde baga enkoko yafudde mutere mulye ku nkoko ebyo byabanga bingi nnyo naye ennyama tatandika ogirya ndowooza nga tukuzeekuzeemu ensonga yako okunywa kasooda tutandise okukola so aye bannange soda weda yawoomanga oba yali ewabalwadde ennaku zino naye weddanga yawoomanga nnyo yali wa cupa yabanga wa cupa naye ngaawooma anti ng'olwawo mumunywako naye ng'okumunywako ng'oli mulwadde mulyate kakati mpozi kati nga ntandise okukola nze ntandise okukolaawo nyangayo kasoda olwolumu buli cupa emu n'oginywako essaawa 3 Apostle nga tuzeeyo ku programu olugendo lwange tubadde tuyitiddeyo buyitisi naddala nga twolekera nga tuli mu mwezi gwa Ssekukkulu tubadde tulina okukayisaawaako we twakoma nga tulaga abalabi baffe ng'onnyonnyola ebiseera bye wayitamu wakati nga oli mulwadde w'akawuka ka mukenenya na butya bwe wakafuna saako wajja n'okavunuka otya n'owona otya era abantu wabannyonnyola wajja n'owona otya akawuka ka mukenenya bwe twogera ku nsonga eya siriimu AIDS, HIV and AIDS. Nanyola okubeera HIV nga tolina AIDS. Babitegeera. HIV, AIDS. Kyobola banga bakateekako bakasazaamu bati wakati awo bateeka HIV and AIDS. Bakateekamu mu musale. Kati oyinza okuba oli HIV nga tolina AIDS. Naye nze nali HIV and AIDS. Kakati naye ebintu bino tubiteeka mu mpaka kubanga waliyo omuntu ali eyo ng'abiteeka mu empaka kituufu kati nga ne program ayagala gijjako kubanga awulira n'obusungu ekyokubiri this is not to involving mu government nga tugifiiriza kubanga waliwo ebintu ebimu nga government bweyogera ku ekyo erabanga agiyingiridde. This is not kuyingirira government ku nsonga zayo ez'ebyobulamu naki oba okuguumaaza abantu obutanywa ddagala oba engeri yonna ey'okubanga tulinga ng'abasirwaza abantu. This is personal. Nze kino saagaana kunywa ddagala whereby bw'oba onywa eddagala nywa eddagala lyo. Nze saagamba nti nali awo ne neesanga bwesanzi nga I don't have. Bino byonna bye mbagamba ekisookera ddala eddagala by then eriweweeza ku siriimu teryaliwo. Ng'omuntu bw'alwala bagamba either mulwadde wa siriimu omuloge. By then siriimu babagambanga ne baloga muloge naye nga siriimu yavanga mu bwenzi. Kati wabeerangawo okubuzaabuza mu ngeri ekyo olaba nga abantu banyinya baafa bagendanga ku malogo nga siriimu ne bagera era abantu baba balyangako ebintu byabwe nnyo because of AIDS because balowoozanga nti siriimu ddogo kubanga abasooka okulwala siriimu bava saidi Tanzania eyo gye bamugja eyo kaliisiza eyo wansi eyo mutukula eyo gye bamugja. Kakati abantu balowooza nti abantu babba ebintu by'Abatanzania ne babaloga ne bakenena. Kati abantu bannyo baafa because of that banga balowoozanga nti ddogo ne bagenda basambisa. Kakati nze mu incidences ezo mwe nange mwe nakwatirwa ng'abantu balowooza nti siriimu baloga muloge kumbe siriimu kwabanga kwegatta na mukazi. Kakati nange siriimu yankwatira naye nze saalinawo alternative yonna ng'olwaleero. Kakati nze bwe mmala okkizuula nti nina AIDS wadde nali sina alternative ate nga n'okuloka sikwagala era nga n'okuloka simanyi nti nsobola okuwona. In fact nali sirina bukakafu nti nsobola okuwona nga n'ebyokuwona sibiwulirangako sibimanyi kubanga ebiseera ebyo kaali kazibu nnyo nga buli amukwatirwa okubeera ng'awona nga n'enjiri yennyini tebiriimu nnyo ebyo. Kakati nze ndokoka njagala everyone antegere bulungi ku nsonga eyo bwe ndokoka neeyambulira enjiri yennyini nabagamba nali ngenze kumukwana nga ndi mulwadde nabagamba nalina ebintu 3 ebyali severe nga bingi nnyo ku nze nga tebyebeereka. Ekisooka nalina embiro whereby nti omuntu yenna singa basobola okuwagana nti yali siriimu kale nalina embiro
ekyokubiri nali mbutuse omubiri gwonna. Those are the signs zebakola ki zebagendanga balangirira omulwadde wa siriimu buno bubonero. Akasooka mbiro, akokubiri kubutuka ebibutuko ebinene. Bwajjanga obutono n'ebinene byalumanga nnyo, obutono bwasiiwanga. Kaakati ekyokusatu nalina omusujja ogutta wonna. Nali guli omusujja gwannumanga nga bwegukuluma ku makya n'oweeraweeramu omutuntu wawo ne guddamu ne gukuluma akawungeezi n'okankana. Those are the 3 signs byemmanyidde ddala nti bwe nali mbirina. Ate bwe namala okusaba because nali desperate. Ekisooka ng'okulokoka sikumanyi, ekyokubiri nga sikwagala. Nali mukatuliki, okatuliki nga nkwagala nkumanyi, tusoma, tulina emikolo gyaffe eginyuma. Mwasoma n'omugigi, omugigi kalimwezi, confirmation. Nali nsigazizzayo eryokufumbirwa, omanya eryokuwasa, kimanyi baliyitaani nderabira myaka mingi, myaka 36 7. Kaakati kubanga erya olodini lyabanga lyabafaaza. So kati nze obukatuliki mwe nali saagala nnyo okwogera obukatuliki, naye obukatuliki tebukuziyiza kwako kyokola. Bwogera ebyokungulu, tebuteka nnyo emphasis ku kibi. Sin kyoba olabanga buli mukatuliki anywa mwenge, alina abakazi basobola okusamira singa ng'abavunza, naye ebyo byo twabikolanga nga part of us. Kati tulina nnyo nsonga eyo tugana bikola. Kubanga waliwo alternative yaliwo nti okikola n'okikola kulw'omukaga n'ogera n'okyenenya ewafaaza mukasenge. Kati alternative eyo ekuterawo omwaganya ogw'okukola ebyo byogenda obyenenye. Tereeta bantu nnyo ku kino ekyaffe. Mpola bajja kunyiiga. Banyiige naye nga kyekituufu. Kaakati nze nali mukatuliki njogera ku ddiini yange. Yosebo. Bw'oba oyogera ku maka go gwe osazeewo gwogerako. Kati nze nali mukatuliki ebyo twakolanga, ate era n'oyo anyiigira bwire kubanga era that is it. Oba onyigidde bwire, oba osazeewo okukola bukozi ntondo naye nga amazima gali nti ye system. Okiraba? Era omuntu bw'akubuuza nti Yesu yagukola ekaana, omwenge yagukola ekaana, gibategeeza nti Yesu yabawa layisinsi okunywa. Kate kuno gwe yakola ekaana, okitegeera? Kati gw'oli mutuukirivu nnyo, obiraba? Kubanga waliwo engeri eyo ey'ogenda okukola kyokwenenya opayiringa ebintu byo n'ogenda n'obyenenya ku lw'omukaaga, engera kusala n'okola ki? N'ogera n'osembera. Kwegamba nga emphasis bagiteeka nnyo ku kusembera, so si ku purification, okutukuzibwa. Kubanga kanize bwe namala okulokoka ne bagamba nti bw'olokoka, in fact okulokoka kiri automatic nti bw'olokoka omanya nti nnyingidde mu nsi etakola bibi. Era omuntu bw'asalawo okukola ebibi aba asazeewo obusazi. Kubanga nze nalokoka ne mmala emyaka 7 nga seegatta na mukazi. Anti wali weegasse nnyo. Sikwegatta nnyo. Muli munda mu nze nalinamu ennanga mu mutima gwange ekoona. Mutima gwange nti omulokole tavuma, omulokole tayomba, omulokole talwana, omulokole tayenda, omulokole. Kati ate n'abantu ab'ebweru olede nabo nga batujajinga. Era kati nga batujajinga ti abalokole twasobola kujajinga mu Katoliki. Naye waliwo ekintu kino Apostle bannange munsonyiwe nnyo kacaayi wano netwogera bampadde wano akacaayi kankanywe nga Museveni bwakola anywa kacaayi. Apostle waliwo ekintu kino nti waliwo abantu ababeera batulabako nga tukola ebyo, njogera kati ku balokole, nti waliwo embeera gye wali kati gwe nga gwe katugezeseze ku ggwe nti wali oyina okwana nnyo, nti waliwo abakulaba nga okwana nnyo. Omuntu oyo yakulaba nga okwana nnyo kati bwakulaba nga oba by that time wewalokera nga tokyasobola kukwana, era asigala kugamba oyo abalokole bwe batyo bamala okwonoona ate ne bagamba mutogenda tokwana. Ensonga eyo gyogerako Yesu yennyini yetugamba anti era ajja kugamba yabagamba mwonoone mumala Yesu yetugamba mwenenye. Abasajja babuuza
mu bikola yatuma essula 2 essula 2 zo nyingo sale nga ku lwasa tokuka wansi Petero Bible kandi Petero bwe yayimirira nabali 11 ne bagamba nti abasajja abooluganda tetunywedde mwenge nga bwe mulowooza naye bino bye byalangirirwa mu nnaku ez'oluvannyuma nti olutuuka ndifuka omwoyo wange ku bonna abalina omubiri bw'aba amaliriza eno wansi abantu bwe yabuulira enjiri bamubuuza kati tukole tutya Petero n'abagamba nti mwenenye teri yenenya nga talina bibi twamala kuwonoona lwaki atayitako kwenenya Yokaana yajja abuulira kwenenya mwenenye obwakabaka bw'omugulu busembedde Yesu yajja abuulira kwenenya mwenenye munagibwako ebibi byammwe bano abasajja abatume ne bagamba nti mwenenye nti munagibwako ebibi byammwe ne muyingira mu linnya lya Mukama waffe Yesu era munaweebwa n'ekirabo ye Omwoyo Omutukuvu kubanga okusuubiza kuno kwammwe kabagabana bamwe n'abalala bonna abalijja so kakati nno Yesu tayitanako balongoofu bebiga nti aleka ekyendo mwemwende zitetaka kwenenya n'anoonyeemu in fact bw'obanga gwe tewalina bibi tolina nakiwonana wa Yesu kubanga Yesu ateekeddwa okubanga alina okusonyiwa kiraba nti yafa ku musaalaba okusonyiyisa abo bonna balina ebibi so twalina okwonoona ate ffe abaayonoona abaamanya ekibi tuli bakambwe nnyo mu kutegeera kubanga twasonyiyibwa bwe tusonyiyibwa tolina kyosobola kwogera biga nti eyasonyiyibwa ebingi n'okwagala kwe kuba kungi eyasonyiyibwa ebitono n'okwagala kwe kubeerawo okutyo so ati ffe twasonyiyibwa era bwewanga oli eyo nga olina ebibi nga toyongera kukola kubanga ebyo tolina bigenda kyongera bifunamu nze nafuna ndwadde nziku kasasiro bintuntu ebyekisigo byokka kakati bwe ndokoka nalina okumanya oba ddala kinnyingiddemu mbadde mukatuliki nebikolya byange nina okwagala okumanya oba kinnyingiddemu kikyo ekituufu ddala kyova olaba kankuwulira abalokole bonna ne bagwa ku nsi ne bagwa nze nsigala ndi mulokole one man stand yes nsigala ndi mulokole era lunaku lumu sigenda kwenda naye South Africa omuzungu yankyaza bwe yankyaza nanga Francis all pastors changed their mind so you don't have where to preach akati mbandi mukasenge kano kankabawe katono nnyo mbandi mukasenge kange bwe nti ntudde sitaani najja nakonekitinga n'ebirowoozo byange nangamba olaba Katonda bw'alifeya kati wali nyenyenye nova mu Uganda nojja eno nti kakati otuuse eno tolina wakubuulya isi God is fake kino nakiraba n'amaaso gange ate era abantu abatulaba bwebanga timukkiriza Katonda gyali mba mukoze kyabwerere bwe mba nga mukkiriza nti sitaani gyali bwe mba mukkiriza nti the devil is there and God is not there then mba mukoze kyabwerere and the devil can come practically asobola okujja kakati neŋŋamba bwe nategeera nti sitaani yakonekitinze nange nemuga sitaani tosooka nagenda sooka otule wano tumale okudisikasinga kubanga Yesu yadisikasinga ne sitaani n'alyoka amugoba namuga ti va wano sitaani kati nemuga nti ozze kati sooka otule wano nemugamba ekisooka ndi mu nnyumba ya muzungu njagala ompeeyo omuntu omu waffe mu famire eyagenze eka mu nsi y'abazungu n'atula munyabira mu nyumba y'abazungu nemuga ekyokubiri omuzungu yanvuga omuzungu yanvuga ekyokusatu ndi South Africa siri mu Uganda era ffe mu kyalo gyewanwaliza siriimu ekyokusatu gwe wandwaza obulwadde bwa siriimu Yesu n'amponya nesooka nemuliiramu awo byonna Yesu yankoledde naye sitaani bye yankoze nemugamba nzije bwe nali naawe nali mwavu bwe nali naawe nali mulwadde bwe nali naawe nali wabisiraani bwe nali naawe nali mu kyalo kati mbeera mu Kampala ate mind you ndi South Africa ate era mu nnyumba y'omuzungu kati gwe mboya ekyo yali onkoledde ekirungi ekikunjagaza olyoka oŋŋambe ndi God is not fair nemuga kati sitaani kankubuulire ne bwe mbeera nga sibuulidde kyokka ekyo ekikuluma kubanga ne mu nyumba ya muzungu banvuga Pretoria, Johannesburg, where every day tulya bulungi kati sitaani njagala ombuulire nti nalinde ku koko nenjikuta nankyali naawe kankubuulire ekiyinza okwewuunyisa neewuunya na kino kani kyewuunya empewo ey'akazimu
akenyula bekati yatandika okunyola essuuka onyola essuuka bulangiti n'ebirala nekube eddirisa be nefuluma nejja mu lujja ng'egenda eri mpanvu. Omuzungu n'ambuuza, Francis, have you seen that? Nemuga, yes, the devil was here. Sitaani yabadde wano. Ngamunyumya. Yaliwo eri ku pool. Najja ku ddirisa. Nengamba, Francis, have you seen that? Nemugamba, yeah, the devil was here. I was discussing with him the failed life which he put on me and the success life which God has put on me right now. So kati sitaani gyali bwemba muwakana nti sitaani taliyo ekyo mukola kya bwerere, bwemba muwakana nti sitaani taliyo era ekyo mukola kya bwerere, ate bwemba muwakana nti sitaani gyali taliyo mba mukola kya bwerere. So nenfukamira nensaba wali nengamba Katonda nti bwebanga yeggwe ddala gwenzikiriza Katonda w'abalokole nti bwona mponya ngenda kuweereza. Saayogera bigambo bingi, nasaba ekyo kati nasaba n'okumanya simanya Katonda ayagala service, ayagala baweereza. Nasaba kawungeezi ku ssaawa ezi 2 ngenda okera ku makya. From that day saddamu kuddukana, saddamu kulya musujja. Within a week ebitulututu byonna ku mubiri byayiweddeko. Wali omaze okwatula obulokozi? Nga maze okulokoka, jjukira nasula Kampala ku Monday, Tuesday nenzirayo mu kyalo. Tuesday eyo yennyini nendokoka ssaawa nga 6. Omukyala eyambula enji namusanga namulumbagana ngenze mukuwana manji wa nnyumba ya muntu gye yali abuulirira. Program Uganda Range tukyali ne Apostle Katongole Francis Atenga embozi ekyagendera ddala mu maaso wabula gwatulaba njagala okujjukiza nti teweerabira okusaba kw'eggwanga okwa National Prayer Day wakati mu kisaawe Old Kampala nga tulina omulabirizi Dr. mu kitundu ekisooka Apostle. Kati ng'omaze okulokoka olabye Katonda ogiisa embiro gye wali olina embira yonna neegenda n'olya kati bulungi. Iye. Kiyite kiddukano. Ekiddukano kyonna nga tokyalina kiddukano. Mulimu obulamu by the way nga ng'omaze okuva eyo emanju ng'obadde olina ekiddukano nga tokyakirina. There is life in that. Do you know that? There is life. Banna oba olina nga yenna otowolokose. Otowolokose nga tona kusookoleke. Otowolokose ogenzeyo gumu. Naye bw'ogendayo emirundi 6 olunaku oba 7. My goodness. So how did you feel nga tokyagenda manju mirundi 7 kati nga Katonda akozeeko bingi weere? Okwerabira kyangu. Okimanyi tosobola okwerabira ekintu ekikukaddeko. Ekituufu. Bannange niweerabira ddala gwe. Osooka n'olowooza alwa kinadda. N'otyamu. Kiwummuddemu buwummuzi. Naye kankubuulire. Nze nakati n'okuddukana ndwawo. Bw'okimanyi nti maze emyaka 37 nga sibala musujja. 37 beddu. 37 years sirwala musujja. Bw'okimanyi nti seesiga bizigo. I don't. Seesiga bizigo. Yadde oba omala okulabanga wadde ne mu face nze seesiga bizigo. Naye nali mukulubufu nga nfaanana bubi. Mu biseera ebyo wali weesiga ebizigo naye nga ofaanana atabyesize. Nga sifaanana bulungi. Kati Apostle bagambe nti kati onyirira ate teweesiga bizigo. Ate bakakuba kati nasalamu omubiri. Omubiri nagusala naye luli nalina nga omuntu andulira bati n'agamba my goodness. Kati nkuzeekuzeemu. Era ndowooza n'abantu abalooza nti si Katongole oyo. Nali ndabika bulungi nnyo. Nze kankubulya anyumiza nze akoowa. Abawala bankwananga. Ng'omaze olokoka? Nga ndi musumba. Waliwo ne yaŋŋamba nti nze ne Hajati nze ni musiraamu ewaffe abasiraamu bawasabana. Talina buzibu bwonna. Nkwegayiridde musajja gwenkwana. Olinako oyogedde Apostle si kategedde. Ng'oli musumba nga bawala bakwana nga bamukyaki baabweru. Beebweru. Anti nvuga emmotoka nnungi. Awo nga Katonda akukoze bulungi. Nalina emmotoka nga ya black. Nga nnungi Pajero. Yali Pajero nga buli nyingi gwempaaki nga banga jinguze. Kanungi. Najigaba Bugabi, najigabira Pastor Bambita Pastor Eva Katerega. Naye yali nnungi. The very
ng'erigireti lwoza bulungi yo kati nga parkinga abakazi babasumba twasalawo okulokoka bulokosi kakati mbadde bwe mmala okuwona kubanga wetubadde nenjagala Katonda nali sinamumanya biwanvu naye namwagala kakati nensalawo okumubuulira buli muntu yenna gwe nalabanga naye nyongera okujjukiza ebigambo bino Apostle nti bali eri bakusanganga mu kkubo nga gw'okyankalanya n'abantu ababulira enjiri ku kkubo nga bw'obasanga babunamibwawo bayitawo misinde olw'okuba wali kalate gwe gwayagala okutegeeza abantu Katonda kuba naye Katonda gyali. Natandikira mu katawuni mwennyini mwe nalokokera. Kati lwaki njogera ebyo byonna lwaki I witnessed nali nina ekyamagero mu ngalo. Nalina ekyamagero ky'okuwona. Kati ebirala byonna sibimanyi naye nga mmanyi I'm telling you mbadde mulwadde naye sikyali mulwadde. Obujulizi obukwatibwako obwo kati ate bwe nyingira mu kkanisa nenzijula omwoyo omutukuvu kubanga kwolwo nenzijula omwoyo omutukuvu ate olunaku lwennyini lwempona. Sawa 12 nali mu kyaki nga nzijula mwoyo. Sawa 2 ez'ekiro nali nsaba Katonda bw'amponya nina muweereza. And indeed he did. And God did that. Kakati nenfuna fire etayogerekangako. Kali bwe Dawudi waliwo okusaba n'okusiiba Katonda nakozesa n'entandika okusiiba. Bali eri bwe wali ososonkereza bakwogerako ebikitwa kugamba we can't believe nti walokosa. Abawala bo bali awo mu church bamala emyezi 6 nga tebakkiriza nalokoka. Bonga bansubiramu okukola effujjo. Kale bwe nalokoka ne neenyigira mu ebyo ebyamangu abo okuba ngoma kubanga nali mukubi wa ngoma ku ssomero jjukira. Nasomeranga ebyemizanyo ebyo ebimpisawo kana mukubi wa ngoma ni mukubi wa kana ngoma katono kana nayo twakaitanga kana mu njoloba nganka kuba abo nakakubanga baba kali bwe nakwatanga akwa waine emyaka emeka walokogera otandika okuweereza mu church 24 awo wainawo ku side hustle gyokola oba kati wali osetolinze mu church first. Kakati awo nali nkyakola akaduuka kange nga bwe nva mu church bwe ngenda ku church twakungana ku Lwakubiri Lwakusatu na Lwakutaano na Sunday. Kakati sawa 11 nansanga mu church ku Sunday namalanga church nendyoka nzigula akaduuka kange. Kakati ekinzija mu kaduuka ako kali tekagudde kagwako nga sinaba kulokoka naye by then kali tekagudde kati akinzija mu kaduuka kwe kuyitibwa kati ngenda deep mu kusaba Mukama n'atandika okwogera naye nga leka emirimu gyo ojja okola ejange. That was a statement. Ojja okola ejange nange naakola egigyo. Era twameggana nnyo ne Katonda. How will I survive? Nabeerawo ntya bino Bishop Kiganda bye balina abaserwadda Dr. Joseph Serwadda Bakayanja waliwo kye bayita the high calling of God ng'obuweereza bwe buzaala byolina olwaleero kati ate wabawo n'omuweereza nga yayitibwa ye nga yayitibwa kukola nga bwaweereza ffe twayitibwa kuweereza provision etusange mu buweereza Katonda byatuwadde mu buweereza tubikozese okureachinga everywhere ne Katonda to blessing. Apostle ate be bayita ba full time ministers be baliwa kakati abantu bese banyo ku nsonga ya Paulo era Paulo yasinga nnyo okuteeka emphasis eyo ku ekyo naye ne beerabira nti ate waliyo bani 12 Yesu yasooka okuyita ng'ogyeko Paulo ayimirira mu position ey'abantu abo Katonda baayita naye nga balina side out programs oba incomes nga basobola okukola emirimu. Katonda singa akola ebintu byonna nga bifaanagana taba Katonda. Ekimufuula Katonda kukola ebitafaanagana nti tuli bampi n'abawanvu tuli banene n'abatono. Kati abantu abasinga bateeka nnyo emphasis ku Paulo. Paulo yayitibwa
ekisookera ddala Pawulo abayitibwa agandi nze nayitibwa Keefa yayitibwa agende eri abakomole nze mpitibwe ngende eri bannamawanga okiwulira kati Pawulo nayitibwa eri abo Katonda bayita nga basigala bakola emirimu Petero nayitibwa nga ayitibwa eri abo be bayise nga ba full time yabajja ku nnyanja tebaddayo tebalina any other business baali ku nnyanja gye yabasanga baali bavubi n'abagamba nti mujje muyite nange ngera bafuula abavubi b'abantu akunjagala kwogera watono nnyo bw'obanga obadde ovuba bya nnyanja n'obireka kubanga obadde ojja ssente kati bw'otandika okuvuba abantu oba tebalina ssente balina okay kankiddemu bakitegeere bulungi obadde ovuba bya nnyanja nga that was your income yes bw'omala okuva mu bya nnyanja n'agamba nti ogenda kuvuba bantu abantu bakola abantu meaning nti abantu obanga ovuba abantu bajja kuleetanga oluvannyuma lw'okuvuba oluvannyuma lw'okukola bajja kuleetanga essente eziragiddwa mu byawandiikibwa there is money nga ziri ordered by the scriptures ezirina okuleetebwa mu nnyumba ya Mukama era Bayibuli egamba lwakuba bakikozesa bubi mu bikola tozi besola 4 5 nti abaalinanga ebyabwe babitundanga lwekuba Bayibuli tennyonnyolaawo abaalinanga ebyabwe babitundanga that is business babitundanga tekitegeeza nti batundanga amataka batunda bayumba nakyo that is business ebekulaga marketplace nti abantu bagendanga ne batunda ebijanjaalo ne bafuna ssente kasooli ne bafuna ssente ente ne bafuna ssente ne baleeta ku bigere by'abatume kati bw'okisoma kisawuninga so funny nti baatundanga ebintu byabwe ne baleeta no kitegeeza nti baakolanga emirimu bano abatume abaali bayitiddwa okubeera mu nnyumba ya Mukama Pawulo nga Petero nga bwakyogera nti si kirungi ffe okuleka emirimu gya Katonda tugenda kugabula emmere mulondeeyo abantu abajjuddwa Omwoyo Omutukuvu naye ffe tunaanyiikiranga mu kusaba ne mu kuwulira ekigambo awo ba Petero kategore bayitiddwa okuyitibwa kwabwe kwa mu nnyumba ya Mukama kuweereza Mukama kulya ku birongoofu byebyo ebiweereddayo mu nnyumba ya Katonda era ng'okwo bwebibanga biweze basobola okukola TV kati ekyo mubuliwo azini kati mubuliwo nga tukijje mu Bible be baliwa kubanga njagala okutegeera sako n'abalayi baffe there are some people abagamba that we are full time ministers nosanga omuntu ng'abeera mu church nga takolanga agamba nze Katonda yampita so abo bonnyonnyodde abagamba nti abo abateekeddwa okulya kwebyo ebireeteddwa mu church who are those people kati category zikatongole tekisoboka tekibanga nayo Katonda watalina wasobola kikolera kubanga Katonda si musiru okukukuula awantu natakusimba wantu kituufu bw'okuula omuti gwa kalitunsi mu beds obaako ogusimba ffe Katonda byatusimbula ku byaffe provision zatandikirawo nti ng'ofuna katono naye nga kuprovidinga bwe njogera ku Pastor Kiganda mumanyi ng'atambuza ebigere bwe njogera ku Kayanja nkimanyi ng'atambuza ebigere bwe njogera ku Pastor Serwadda mmanyi nga agurawo nakati Impact FM nze namuvuga okumutwala ku airport okujjawo transmitters nga talina mmotoka naye ng'ezo ebyo byonna tiyagenda n'alima eka Nabulemu ekabona soke ewaabwe enabutonga n'alima ennimiro bw'amala ogirima n'asonda ssente n'azifuna n'atandika leediyo bizze biyita mu ministry nti you minister you present your vision and you get donors ekyo kiba tikiyise mu kulima olwaliro Kayanja alima ekiryandongo naye tiyatandikira mu kulima yatandikira mu high calling of God obuweereza obwo obw'okuyitibwa
webatunyiza banywera chai mu bibakuli baliranga emmere ku binanka liko bipapula eyo entandiko eyo nga Katonda akuyise provision nga wini nga sinene kati nonyiikira mu kuweereza okwo provision engena nga yeyongera yogattibwako abantu abakuyambako okutuuka kati olwayo nga alima ekiryandongo alina zi university church etambula ministry etambula nebira byonna talina wasobola tugamba waveyo omusumba omu ku basumba abanene bonna bemanyi agamba nti nze natandikira Gindi n'ennima kasooli nenzija nengula ttaka lya kyaki omuntu omu gwe mmanyi ayogera ennyo ku nsonga eyo Apostle Alex Mitala kati oyo Apostle Alex Mitala y'omu ku bayitibwanga ba Pawulo nti alima kasooli akola emirimu naye ffenna tusobola mufaanana kubanga tezenkana ye bw'alima afuna bw'alima n'aweereza era yatandikira eyo naye yayambwako bannaffe abagenda ennyo e Bulaaya bakimanyi they present their documents of their visions ne bafuna sponsors so kakati bano botwogerako ab'omukyaki abo simanyize Mukama yange nokola tekiriyo Katonda tasobola kugaana kukola ndala kusimba bw'agamba nti tojja kukola kino jangu ompeerize atandikirawo n'okuprovidinga once you don't see any provision you are stuck ng'oli mu kanisa oli stuck agenda okole takuyitanga wawulira bikyamu tasobola kuyita n'osigalawo ng'oli ogalamidde nze kankolye ne malomwezi nga sibuulidde sibulwa provision why because you called me in that area kira kyengaba kati ndo kankulye ekyabalomu ndi tuli ku prayer Paris ekibuye babuli enjiri okukola babuli enjiri ba Apostle Alex Mitala bajjanga babulira ba Bishop Mogero yafa bajjanga babulira mugende mukole mabaleza agabera wano mugende mukole naye nga jjukira ze Mukama yali apita yangamba jango weereze bwona mpereza nange ngenda kukola bye weetaaga sivudde waawo enjiri sijulidde sivudde ku kyaki nyenze ntandise okukola naye jjukira mbadde nfuna provision entonotono nga Mukama alaga nti amprovidinga kubanga yakyantendeka mu church nali nkyatraining okubeera omuweereza kati nvudde Masaka nzize Kampala Mukama nga ngenda kutraininga nkuyiriza omutume bw'abeera antutte mu kanisa y'abatume yababalabye ekkubo prayer Paris ekibuye kati olwo twabeeranga awo ninga tetustarvinga mostly me abala bastarvinga nga nenzira nina okwetibwa ali buli enjiri batudde ekirenga ne bane Mukama kyabikanje ku nsobi sigeze sinonyeza omulimu sigufunye naye kankuwulira ekyabaawo bwe nayingira mu mirimu gy'abantu abo wenakoleranga emirimu gyabwe gyesiba ne batawana okula emmere gyesiba ne basiba ne basaba nange nensiba nensaba mpaka omukyalo yali ampadde obuli omu ku baali abakadde ku kanisa Mukama najja namugamba nti mulina omuntu ow'ensobi wano kyatandi namugamba nti oyo omulenzi oyo alina kubeera ku kanisa ng'asaba mu training okubeera omutume ow'amaanyi omuweereza wange ow'amaanyi ebbanga nemnabala nga muli naye nti ebbanga nemugenda kumala nga mubonaabona omukyala nandika okwerayiga naye kati ate mugamba enja ffe twaba buli enjiri ffe twabajja mu kyaki ffe twaba emirimu kati kankuwulira ekyabaawo baali bakola emiti egya design nga giri ku market ba designinga emiti bagiteeka mayumba nga giri ku market bwe nayingira gyatandika okudiba ekiza okwewuunyisa natambuzaako emiti okugijja ekatwe katwe awo wansi awo katwe nga mutaawo awo sayidi awo negitambuza emiti egyo ng'emiti bagigula naye natambuza emiti mpaka ku paaka empya manye enkadde nenjitwala ne mukigomba katwiki ne bangoba okimanyi nagireka waggulu awo ku paaka awo street bagiyita batya eyi waggulu wa paaka eyo waggulu nagireka ba Bishop balinawo office Bishop Musisi we nagireka nga nkoye nentambuza bigere okuddayo ekibuye jugera netolodde ensambya yenna mpise mu katwe oyo biki nyambuse sambya munakali nga buli wentuuka teryagula wadde okunjogereza wadde okulamuza tetwagala naye nga bano bwe baali bagirimu nga gitambula gikola omukazi nyina w'omukyalo oyo eyanantutte yanja ku kyaki yali atunda mmere mu kibuga emmere yatandika ogiyiwa
nga Mukama abagamba mulina omunazaaleyo mwaleeta omunazaaleyo wano muwonge w'enjiri olwanzija wanti ku kyaki okyalanga musumba nti yambira na musumba kola nasi nafuuka musumba ragadde ku kyaki tukagayirinde naye ku kyaki gwe toli wa mirimu gino yakunyonnyola ensonga naŋŋamba Mukama yaŋŋambidde ddala naŋŋamba nti gwe mulina mu nnyumba yammwe nti si waawano oyo kabona oyo muweereza neza ku prayer palace ebirimo negita nga basibe nakusiiba nange olatuuka ku prayer palace provision etandikira okujjawo ambuzanga wabulirawa atuwapoza brother wabulirawa olinaku 2 naku 5 naku 10 bwe ntyo bwe nzize Nando olwayo siina gwe nali nzibye siina gwe nali nsabiriza Katonda has been my provider nga bwe yansuubiza nti leka egijo byonna byenfunye byonna byennina mbiyisiza mubuweereza naba abasajja abandaba olwalira bagimanya abaweereza abasinga obungi abatume n'abaweereza ab'amaanyi bonna provision tebazijja mu kuva bya nnyanja abalina amasomero tebagajje mu kuva bya nnyanja bakimanyidde ddala Katonda aliza abasitula mpolampola n'abaprovidinga kati newabayo naabo Mukama bwe yayita nga bakola balina amaduuka atula mu dduuka lye n'avayo akawungeezi Saturday n'agenda n'ategeka enjiri n'abuulira naye wabawo naabo nga Katonda n'awomala omuleka wali ng'ogenze simanyi kuvuba bya nnyanja mu nnyanja mwogwa Apostle today wali eri nga sinabakubuuza ekibuuzo nti ba full time ministers ongoddayo nga manya ngo omaliriza okuba nga okola ki ofuuka minister mu church kata akaduuka Katonda ofunye okola ki ovudde mu kaduuka okomyewo mu church okuweereza akaduuka Katonda yakanzigaza naŋŋamba jangu okole ejange nange naakola egijo wakawuliraako ne tukaayana nnyo Mukama nga nkakasa nti nja kuweereza kati lumu nsisinkana n'omusajja bamuyita Bawonga Bawonga yali omu ku bakadde ba prayer palace okiwulira akati ne mubuuza njisitaka ndi confused mpulira aŋŋamba ndireka egijo kakati ngamba Bawonga mubuuza ekibuuzo eno omusajja yanyamba nnyo ne mbuuza nti naye Katonda asobola okukulekesaayo okukola Bawonga naŋŋamba nti bw'aba akwetaaga mu gije ng'akwetaaga fule lwaba takuwadde biseera byakubuulira ng'akulekera biseera byakusaba weetegeke nti agikulekesa eyo yanyamba kubanga lwali tugenda kumegana ne Katonda ng'omusajja yagwa mu nnyanja nasanga omusajja saidizeeyo masiriba eyo musingo yaŋŋamba Katonda yamuyita okumuweereza n'agaana n'agwa mu River Nile ajema yasooka ebintu byonna byayina byonna nebikwata omuliro ennyumba namba nejja ng'aganya n'agamba Mukama kati nzikiriza ngenda kuweereza kakati bwe yeerabira n'addayo akole emirala emirimu abasomoka River Nile ajja ababusogadde eno n'agwa mu River Nile tamanyi kuwuga tamanyi kati bwakka wansi bwati mu mazzi n'amugamba Mukama nnyamba nti ku luno lwokka bwempona ngenda kuweereza teyamanya yatuuka ku lukalu bamuyita Katalama mukwano gwange ali eyo saidi z'omulukoola kati muweereza full time era obuweeza bwemuyimirizaawo mpaka olwaleero so bino bagamba abasumba lekerawo okulinda akabbo mu bigambo abo abatayitibwa waliwo abantu abayitibwanga akabbo kekazadde byonna byalina olwaleero obuweereza nga wewezadde byonna byalina olwaleero bwewabanga waliyo awakana noonya naye waliyo naabo ababonaabona nga tebayitibwanga Katonda tasobola kuyita mu buweereza bwa full time n'osiiwuuka kikyogezako okutegeeza Apostle abasumba betulaba nga basiiwuuse kyekyo kyennyini balina okuddayo ne babuuza Katonda buli obeera mu buweereza n'osiiwuuka abayite ba Katonda tebasiiwuuka tosobola kusiiwuuka mbuli ayo omusiiwuufu kuyogerayo gwe omusiiwuufu nga nsinziira ku kimukiraba era n'abakristaayo abasiiwuuka abakristaayo abasiiwuuka baba beebuzizaako magezi ogaana okukola emirimu Apostle buli mukristaayo omusiiwuufu aba yeebuzizza amagezi nga Katonda yabaako omulimu gwamugamba okukola oteeka okubaako kyokola buli mukristaayo yenna oteeka okubaako kyokola ne bwoba okira kusaba
Sonyi bahita abega iti sabayi sawa 3 gero okole. Wano tuwali watakula. Ewange. Buli omu akola. Apostle mu kanisa yo toyinaamu bana abantu nze banayikangira mbeera wano. Gosanze omuntu. Sinnatunulayo Apostle. Ono omukyalo golabaawo omukyala ayambadde bbulu mulamu wange yakaba Saudi Arabia. Oyo tannaba kulokoka. Mbuli ayo nalagulabyewo. Kamalirize wane eno kitu. Oyo ayetalatala wano mukyala wange. Kandawo babitufu. Kana akabadde kana bakatabanyikanga. Yoyo mwana muto wakyasoma. Gutwambula tambula oyo muvuka wala batambula. Apostle katumalirize wano program eno katugikomekereze wano sobola okugenda mu kanisa ndawo badde Apostle byayogera bituufu. Genda range tukwatagana mulundo oguddako songa ate ku kamera nakoze ne Ebo Muwanguzi ku byentambula twatambudde ne mukulu John songa ate abitaddeyo ku social media tukoze ne Alice Baby.